nja kubuuza ekibuuzo Aruna Mubiru yabadde akola ki ku Ttale Center e Kakuuto ekyotera nze ndi mukwano gwa Kasolo nga Kasolo naye ebikolwa byonna okutegeera kwe kukwe mulonzi w'ekyotera si mulonzi naye bw'aba si mulonzi w'ekyotera yabadde official agent wa candidate kinawulidde guyinza okuba kiwulidde bulala naye njagala era nkibagireyo anti banzijeko emimwa gyabwe bino si bya mukwano Haja Aruna bino si bya mukwano ekikuleta ku polling ekikuleta ku Ttale Center nga toli official agent wa candidate kiki nti mperekedde gundi webatu we batubbi obululu wawe kololo ku Ttale Center omuntu najja n'ebipapula ng'amanya awangudde ng'ebisomwa birala omuntu kubanga bakukkiriza nti ku Ttale Center mujja kuyingirawo abantu aba basatu electoral commission ekuwa get passes eyiye ya candidate nezaba official candidates baba babiri kati gwe musajja wattu mujja basatu eri bali ne bajja na gaali mubeera basatu nga bo bali bazze na gaali nga bali abantu nga 7 nga temulina kye musobola kukola kati nebeera robbery ne bakubba ng'olaba bwoti so kati ebintu bingi birina okukyuka kati kino ekya Haja Aruna yabadde akola ki ku polling station sorry ku Ttale Center kubanga akuuma kalulu ka mukwano gwe nedda Kasolo kakati Haja Aruna ate naye yamaze ogwekuba iye ne Geoffrey Rutaaya bamaze okwawula ne bw'aba yazze mu mutima mulungi nga yabadde awerekedde bakyalibe biki kasitogira ku opposite side bamaze okwawula takyasobola mugamba nti amazima ga Katonda ffe twabadde mu byaffe biki bayawudde kati abo bayawudde abo ne wali baabo amaddingana ga Eagles tebali kwatagana mu ngalo kati abo bayawudde abo bayawudde ebyobufuzi weebyo nanti Aruna yagamba yabadde eno ku bya mukwano gwe Kasolo kakati ebya Kasolo ye Rutaaya mbu yandigulubye na Kasolo anti mbuuza yabadde ku bya mukwano gwe Kasolo yabadde agent wa Kasolo kirabika kubanga Ttale Center eriko amateeka Ttale Center teringa polling station buli omu asobola okujja n'akasitinga akaluluke but Ttale Center tuba tuzze kugatta bivuddewa mu kulonda era abantu abakkirizibwa abo bamanyikibwa nti candidate ojja ne ba agents bo bameka babiri babeera mu mateeka era babeera ne get pass otyo electoral commission yezikuwa era ne electoral commission ezikuwa olunaku lw'omaliriza campaign lwennyini okwewala fraud kati gobuuza nti Aruna yabadde akimaki ku Ttale Center because fenna tulina emikwano tulina abantu bangi abatwagala mwana nali kubeereddemu mwana so tugende biki naye ng'omugambo omanyi anko tekikkirizibwa koma wano ku bya Ttale Center birala koma wano birala abasajja bajja kuyoola koma wano era abantu bonna obaako obagamba nti kati mukole ki mutte ku bigere yabaddewo mu kiti ki it is okay mukwano gwa Kasolo yes it is understandable buli omu alina mikwano gye naye wabaddewo mu kiti ki kyogamba ye mukwano nnyo gwa Kasolo okusinga mukyala we nga mukyala wa Kasolo teyabaddewo ku Ttale Center so kati waliwo ebintu by'otunulamu ovudde wanono Faruk waliwo omuntu ng'ovuddewa naye nga at least olina osigala mu mmotoka ne weekweka nga bagamba Jade anandaba atya because omuntu akwekwasa bw'otabaamu banandaba batya mu nsi bagamba Sakozi yabadde akimye ekyawo bw'otabaamu banandaba batya nga gwolowooza buli ssente ku nsi kuno olina ogirya olina okwesigalizaamu naye anandaba naye oyo Sakozi vaawo vaawo omusajja aleme kwekwasa bakamukube nga takulabyeko kyekitegeeza ekyo kati ono yamaze omwekwasa kuba yagamba nze mukwano gwange bwe mba ndudde naye kati ate nina muvaamu olw'okuba nti ye waaba akola ebibi abikolanga ye nze ndi mukwano gwe nga mukwano gwe kati agenda kutegeera nti ebyobufuzi si ndongo agenda kutegeera nti ebyobufuzi si ndongo
eyo mpalana yamaze okuluma. Aruna ne Lutaaya yo tejja kuggwa. Nkugambye ne walibaawo amaddiŋŋana ga Eagles abo tebalikwatagana mu ngalo. Ati kati tulina kutegeera Aruna mu biru ne Kasolo ne Lutaaya. Aruna mu biru asinga wasinga okufunira. Why not tambulira? No, obulamu bw'ensi Faruku tebutambula bwe butyo. Tebutambulira? Olina okubaako n'ababo. Bannabyabufuzi bakozesa. Bannabyabufuzi bayiwa, bannabyabufuzi baswaza. Olaba ffe bulijjo abatuvuma. Kubanga waliwo ffe ababadde batuvuma. Ng'ekikuvumya kiri kimu. Simbu tebakwagala, simbu totuukiridde, naye ng'ekikuvumya butaba wa pateye. Only. Ng'omuntu agamba gwe lwaki toli wa pate yange. Ng'ekyo kye kikuvumya kyokka. Mwana ano temwogerera nawo mwana oyogera biki. Bannabyabufuzi essaawa eno omuntu agakale mwana ezente bulijjo zetuyirawo omubiri. So bannabyabufuzi baswaza. So Aruna yandi politics yandi mubadde bali. Okuleka kyaliwo gw'otambudde naye emyaka 2+. Obuukire munnabyabufuzi ono gw'okubako ssente zino ezakagwirawo eza season. I think kibaamu obuzibu. Yeah. Ati zinzo okuwaza season naye nga bochi mungi. Anti kyegambye nti gwe buli lw'obeerawo ng'olowooza nti bochi yatambuza obulamu nga gwe tolina ssente gy'otalya ku nsi. Oba yolekedde akaseera. Kubanga waliwo ssente Faruku ogamba nti naye ono JD tukiteke omuniga mulabidde ebbanga tukite nkitadde nvuddewo kale bw'oba wazirya manyi sijja kuva mu mmotoka. Ye Aruna agamba mbona amwekwasa yagudde bibye ajja nno kiwulira. Akiwulira ati ajja nno kiwulira. Bagenda mu isolatinga. Aruna bagenda mu isolatinga. Bano abantu babadde ba mikwano Haruna, Misachi, Geoffrey ne nani nono mulala Mayinja ne bana abakyala. He is going to be isolated. Kweli? He is going to be isolated. Take my words. Bagenda mu isolatinga. N'abali mu NRM bamayinja bakusaasira. Ajja muli akawanyi. Bamayinja bakusaasira nga ba NRM pure baba bagaliza Geoffrey ayitewo. Why? Bwekiri? Ate mu parliament yeyo olaba buli lw'obeerayo n'owuwo biggwa. Ne woba omumanyi bumanya nga bwe twemanyi Faruku. Nti omumanyi nkumanyi. Ate nga wammanya dda nakumanya dda. Bingi ebiggwa. Yes. Ne muba temukwatagana mu byabufuzi nga muli ku divergent lines. Naye waliwo ebiggwa. Yes. Kati Mayinja essimu gyakubira Geoffrey Lutaaya. Oba kusaasira essimu gyakubira Geoffrey Lutaaya. Ayanguyirwa nnyo mukolera kyali agadde n'okusinga owa pate ye gwe yakalaba. Bwekiri? Kubanga atunula ku history. Haruna Kasolo yabadde tavuganya Geoffrey Lutaaya. Yes. Kasolo yabadde tavuganya Lutaaya. Kasolo yabadde tavuganya bendo lya Buganda. Bendo. Naye yabadde alina protectinga. Yes. Ate ne Kasolo. That is impunity. But bagamba mu Kasolo si yamulwanyisiza. Era nawulidde Kasolo namulabye nga agamba. Ye Lutaaya agamba birimu bakasolo. Of course mwebali. Of course invisible hands ziba nyingi mu kalulu. Amasimu gakubwa. Okuinfluencing omuntu okulangirwa kati Faruku nze kankubulira ekintu kino. Experience gye nafunye nakitegedde nti okufuna obululu obungi si kwe kuwangula constituency. Waliwo ebintu ebiwangula. Ebimu ku bye nayize mu kalulu n'ekyokufuna obululu obungi nakyo nakiyize nti okufuna obululu obungi tekikufuula muwanguzi. Tekimala kukufuula muwanguzi. Waliwo ebirina okugobererwa. Ebiriwa. Olina okukola by'otakolangako. Yes. I don't know how to put it, but you should do things that you have never done to go an extra mile. Nti gwe kugamba obugambi nti gwasinze ekagugube. Gwasinze Cold Kampala, senyi 1 nosinga senyi 2 senyi 3 naki tekikuwanguza. Kiriwe kiwanguza.
bingi ebirina okugoberera gw'okuwangula ekyo weekiri mu politics bwe kiri and it's world over gw'okufuna obululu obungi si buyinza si buyinza. so waliwo firimu endala erina ozannyibwa kubanga crowds, by the way, bannabyabufuzi bangi babeera ne crowds. And then crowds fail to turn into votes. But in case you have the crowds and crowds turn into votes, then how do those votes turn into a victory? waliwo process You get my point? yeah. Olina okukola by'otakolangako okuwangula, okufuula obululu buno valid okufuula obululu obwo nabubeera valid naye okubufuula victory. awo waliwo firimu Yes, okulangirirwa obulangirirwa nti Farouk Sarkozy, Dekereya Walangalira Abdallah as the elected member of parliament for Kampala Central. awo Eyo statement ogiraba. Eyo statement ogiraba yatusuzizza kololo for over 2 days. just a statement Nga tutuula mu butebe bwe tuti okuva ku ssaawa 3 nga tuvudde ku zi polling station tulinze kugatta bintu. Uganda yonna nemanya ababaka beefunye, nga mwe mukyalikolo Uganda yonna ne balangirira buli mubaka nga tukuba masimu. Ebujiri Asumani akoze atya bamubinudde, kimulide gundi akoze atya kawedde Bijirwa kiri kitya Miranga Myerere, gundi ali atya bamufumise, gundi ali atya osegedde. Naye nga Uganda emaze okutegeera ababaka bonna nga tuli mu ntebe bwe tuti ne buziba ne bukya. waliwo eyaŋŋambye Naye nga statement gy'oyagala eri ajja declared Asacha Rashid being the returning officer of Kampala. Dekereya awo waliwo ebikolebwa mama nyabo, waliwo ebikolebwa awo nyabo eyo statement okujibu statement omala gagifuna mama ogirabanga Nze nakola agreement ne Mwami Magola. Mwami Magola nekola agreement nga muwa resources zange. Mwami Magola agenza okujja nga nominatinze. Ngoredde nkozeseza sente zange amaanyi gonna nga ground maze okuzimba structures zonna. Era structures ezo zimukuumidde akalulu zikoze eki ate nembeera nga mbadde mukolera campaign zonna ne tukola endagaano nti ngenda kukozesa amaanyi gange gonna agasigaddeyo ne resources zange zonna owangula akalulu. Bw'omala okawangula osasule. If you don't win the elections, you don't pay me. If you win the elections, you pay me. That's the agreement. Asanze ate mmaze okugonza constituency ne tubalabalamu structures abaana bajja kulya sente mmeka kukuma era kati byonsanzeemu emmotoka zange okutambula okutwala emmere biki omuntu woba tolaba Walukagga kye yakoze in this context. Njagala otegere nti Walukagga teyeekubye essasi yekka mu kigere, yakubye n'ekibiina kye ekya NUP ne secretariat kubanga be baali ba intermediaries b'ekintu kino. Kirekawa secretary general w'ekibiina, kirekawa president w'ekibiina, kirekawa spokesperson w'ekibiina kubanga waliwo endagaano ezikolebwa. It's world over. But si nti buli kye mukoze behind closed doors ojja obyogere. For what? Nensi zikola endagaano. What was he proving? Yabadde abibuulira ani era bigasaani omulonzi bimugasizaawa mu bufunze yatunze abalonzi be. Kikuleete definitely omuntu ali yakola emirimu egisookerwako okulaba nti this is political business. Abantu bali mu it is a business kibatutegeeza kati. Abantu batuuka time nga bannabyabufuzi bababira mu kulya mu kugabana. Business. Kati eyo ye problem ebyobufuzi bya Uganda byekyalina abantu abafaanana nga mukulu wange oyo. Either kye yakoze yakikoze mu butanwa, but it was a miscalculation. Ayinza obutalaba damage gye yeekozeeko as of now, naye damage ajja kugiraba after 4 years nga tusemberedde 2031 n'aba akyaliwo, because in politics events is unfolding a day and night. It is a very long day for a politician, a full day.
emisana wabaawo kino ekiro nga waliwo kino kawungezi ne wabaawo kino mutuntu nga waliwo kino so it is going to affect him greatly after 4 to 3 years ajja kuba kiraba era nebyo byabadde agamba nti twakola endagaano n'ekisanja ekijja yaliwo kiri ekifo tokirinaako monopole kubanga ebyobufuzi bikolebwa kyekiriwo mwaka akaseera bya wave ne bwetaba buweevu what is at play kyekitambula at that particular moment anaaba akyalina ettutumu lyabadde nalyo mukano ketuvaamu so tosobola kigarantingako nti basically nze constituency egenda kuba yange kubanga ate time eyinza okutuuka ng'ate Magoola gwabadde akwata ku mukono nga yalina okumukwata ku mukono nti mumutuweere obwa meeya oba obwa kansala kubanga kati abalonzi babuuza nti Walukaga waba asobola okukola endagaano outside nga tannayingira parliament singa abadde ayingidde parliament teyandiridde buli kamu Faruku si be ba politician Faruku abantu balina okubaako ne kye bayiga mu byobufuzi yes si buli administrator nti politician tugatta ebintu bingi nnyo kubeera munnabyabufuzi naye si buli amanye entambuza y'emirimu nti munnabyabufuzi kati Walukaga ayinza okuba nga abadde meeya mulungi yes kweyo position kwabadde Kyengera Town Council najja ku level eyokuba omubaka wa parliament agenda akiikirira abantu bawa abebusiro ne kimugejjako because it comes with pressure kyetaaga sober mind kubanga olaba nti Walukaga yagezaako okweretaininga during the campaign period nga takola interviews either yamanya nti ajja kukola ensobi eziyinza omukolako damage yes but just nga twakamalawe tuti mu kalulu mukama we tamanyi waali aliira ku nsiko abantu beetaaga okuweebwa essuubi mukana akaseera abantu beetaaga essuubi osegedde we need to give people hope as politicians ne bakuwulira ng'oyogera ebintu ebifaanana bwe biti it is so unfortunate kibi nnyo it is regrettable ye ayinza obutalaba kye yakoze essaawa eno but nkugambye after 3 to 4 years agenda kiraba nga tutandise okusemberera 2031 effects agenda kuzifuna ate greatly ajja beetondera yes ne bw'anaaba teyeetonze ajja kuzifuna ate zijja kuba mbi gyali mu byobufuzi bye yes yamaze okwekolako sepuku omanyi omujapani kyayita sepuku yeekubye ekiso ne yeesaanyaawo yeekubye essasi kyeyakoze mu kigere yes oye Walukaga yeekubye essasi mu kigere mukana akaseera nga mukamaawo tomanyi waali essaawa ey'okukabanja wamala okkanoonya n'okalonda saawa ya kukabanja ng'abantu bawulira ezo statements ezikuvaamu ng'ate gw'obanja ssente it is so unfortunate kati abantu yabadde abagamba bakole batya kati message ki yabadde eyitawo I just don't understand mu kugamba abantu nti ffe twakola endagaano kujjukiza gwe yakola naye endagaano tiowaaye tonneerabira ssente zanzaagala oba kugamba balonzi nti nabatunda I just don't understand kubanga ka clip ke nalabye simanyi oba nakalabye nga bakasazeeko ebyasoose oba ne bakasalako n'ebyaki ebyaddiridde but message gye nafunye nga mpulira mukulu wange Walukaga ayogera ebigambo ebyo yankubye wala nze ng'amanye ebyobufuzi nategedde nti ono asiibudde atulabyeko ye ne bw'aba tannakiraba kati yasiibudde era kyemmanyi essaawa eno empuliziganya ne secretariat ntono kuba ayogera ebyama ekyo kyama kinene nnyo mu byobufuzi world over okukwatagana kuno kubaawo behind closed doors oyagala toyagala bannabyabufuzi tutuula ne tubaako bye tukkaanya nti wano tujja kukkaanya wano tetujja kukkaanya wano mu kamera tukole bwetuti wano tutambule bwetuti it's world over bwe kiri but buli lwovaayo ate odisclosing information eno nga ne information gyo disclosinga terina weegasiza bantu
yabadde egasa pate yabadde egasa ye yabadde egasa balonzi era what was the message behind kyannemye okutegeera oba Magoola amubanjiza mu kamera kirabika ndowooza yategedde nti omusajja nnoono nomujjukiza koyeka mubanjize mu kamera gwolotudde omubanja oyimiridde yatunda miliyoni 320 abalonzi yabatunda 320 naye kati kitegeeza ki bannabyabufuzi betulina bano bwe batyo nti abantu bali mu bizinensi abantu bali mu birala kakati Faruku kyova olaba nze mbadde ntambulira nnyo ku kampeyini ya mind transformation bannayuganda nga tetukyusizza ndowooza yaffe nandaba gye tulabamu bintu actually tukyafugibwa nnyo tukyakulemberwa nnyo abantu ab'ekiboggwe because bannakampala obwongo bwaffe tukyalina wano abantu abatannamanya lwaki nnonda let me tell you Farouk waliwo omuntu ava ewaka ng'agenda kulonda nga tamanyi muntu gw'agenda kulonda waliwo omuntu asimba layini n'asimba olunyiriri lw'okulonda abantu 100 omusana ne gumwokya enkuba n'emukuba nga tannamanya gw'agenda kulonda ne batuuka n'omuyuliza akakonge ne bamuwa ne peeni nga tannamanya gw'agenda kulonda n'atuuka butuusi mu bbaafu ekizimuzimu ne kimukwata n'atiikinga naye ng'ebbanga lyonna abantu bye babadde bawo nga boogera nga tawulira nga mwakola ki gwagenda kulonda so kati it is so unfortunate nti abantu either civic education takolebwa kikola kimala bannabusiro obubaka bwembawa bannabusiro obubaka bwenyiza obbawa baganda bange essaawa eno ekyokukola temukirina Magoola yagenze kubakiikirira leka tumuwe chance akiikirire abantu be tomanya ayinza okuba ow'enjawulo kuba Magoola bambi naye avuganyiza ebbanga ddene nanti JD Seggona abadde amukubye ebbanga lyonna JD honorable waliwo narrative abaana abagamba ti balance ono Magoola tamuwa Walukaga balance amutwale mu constituency sente 320 taziwa Walukaga azitwale mu constituency aziwa abalonzi because abalonzi be yakozesezza yatunze balonzi oli okuyitawo sente azitwale mu balonzi ekintu kasita kimala okufuluma kati buno bulinga bufumbo kasita misunderstandings zifuluma ekisenge ne zidda mu ddiiro ne mu ddiiro ne ziremwa okugonjoolwa oba ogenda ziwulira mu lujja kati kasita kyafulumye either waliwo ekiri mu kuboilinga Walukaga ne Magoola kye tutamanyi something is boiling ng'oli akalubimuwa ka deposit nedda waliwo omuntu nga bw'aba akubanja ne bwakubira simu 2 nga tokwata agamba wannomye ate nga kisoboka kati either waliwo ekiboilinga kye tutannamanya kati nga mu kuboilinga okwo tujja mmala tukimanye kati misunderstandings kasita zimala okufuluma eddiiro ne ziyingira olujja buli omu n'amanya nti abo baafunye obutakkaanya buli omu asobola okuziwaako opinion kiba kizibu okurefuting ono bye yayogedde kati the mere fact that Walukaga yakoze statements ezo kizibu n'okwamendinga omutima gwa Magoola essaawa eno kizibu okutereeza emitima gy'abalonzi ng'era bwe kigenda okumubeerera ekizibu ennyo okuddamu okufuna loyalite ya pate ye ekizibu ekyo kwaba abasatu bw'asootingako omu ababiri bajja mulemerera bw'anaasootinga out political party ye ne Magoola tebajja kuba on the same page w'anaasootinga out Magoola tajja kuba on the same page n'abalonzi kubisatu alina oluzingako definitely ajja kuluzinga bibiri akwase kimu if not byonna okubifiirwa twawulidde obubbi bwabaddewo ebintu byatabuse Kampala Central being nti gwe mutima gwa Uganda interest za government interest za state ziba nyingi ku Kampala Central okuwangula ekifo kya Kampala Central kyekiri kyenkugambye nti you have to go an extra mile Kampala Central n'aba opposition we tuli tweterezeza nga twagala okumutwala tugenda kuddamu tutuule genuinely we tuli batwagala okumuwangulako kubanga tuyinza regime eno yinza okuvaawo nga tetuwangudde ku Kampala Central kisoboka bulungi nnyo
bamwagala anti nze natuuka time nenzikiriza nti Lubongo yawangudde atukubye anti kyovola beranze congratulate message je nakoze na congratulate nze Lubongo ya gogo walabye nze gunnalabye kubanga yagenda okuwera saawa emu ngazikiriza atukubye ng'akalulu akayodde nze nayogera ne Lubongo ya ku saawa 5 ez'okumakya ku simu nangamba honorable kiri kitya mwana mpulira eyo basajja biki bye bakola omwana batuvuunula honorable nengamba omusajja w'oku Harvard ayize n'oluniga lwaffe nangamba honorable ne muga honorable nze ndi mu kisenyi nangamba ekisenyi okimanyi mpulira emivuyo gifuuse emivuyo muga honorable mpereza manpower kubaze manpower gwe nina mutono no anti etuuka time nga mulina okukwatagana nga opposition byebiri byegambye nti wabaawo ebikolebwa outside walukagate byaleeta nga tolina kukyogera mu bantu kati nze kino nkyogera lwakubanga tekirina kyekikosa timutuuka ne mukwataganamu mulina okutuuka ne mukwatagana nga bwolaba nti Mabirizi Joseph Ayton ow'ekitiibwa yatuuka mu kampeyini n'agamba emutalekerawo okukwata abantu bakyagulanyi nnyimiriza kampeyini ne mu kalulu akawedde kyaliwo bibaamu nti we mutalekerawo ojjukira omuvubuka oyo omugenzi Frank Sente zanga amaze okufa waliwaawo era presidential candidates abamu ne bayimiriza campaigns zaabwe naye ng'afudde si wa mu kampu yaabwe kati nange kyatuuka time nga tulina okukwatagana Money power Lubongo yakwe ku money power ekisenyi nga kikaaye nga bitabuse kyekyattabula polling session z'omu kisenyi anti bantu baagala eri statement gye nagambye declared yes kisenyi yali agira kisenyi asalawo kinene yali asalawo kisenyi asalawo kinene kubanga kisenyi alimu 1 2 ne 3 ate bingi nti abantu abalondera mu kisenyi nabo bangi segeto osegeera kati awo buli omu aba ayagala kukola ki ku generatingawo bululu yes buli omu aba ayagala ku generatingawo bululu nze gambye njogera ne Lubongo ya sawa nga 5 awo nangamba bituufu ne mugamba amazima bituufu kubanga ndi ku siini ebintu bitabuse ne mugamba naye mpeereza ku ki money power kubanga nze ba agency bange bankubira essimu bangamba honorable batutwala na kivubo bbulu mbabuuza ani abatwala nti abasajja b'ebyokwerinda honorable batutwala honorable nnyuma ki ekibatwaza nti batugamba tetulina ttaaga naye ng'ate balina ki balina appointment letters zange nengamba tekisoboka kantuukaawo nenziruka emisinde ntuukawo nga kituufu babatwala olwo bajjawo baki ba agency wabere open ntuukawo bana ab'ebyokwerinda bangamba honorable what is it are you supposed to be here ne bagamba why not nti these people bano bave why nti tebalina nazitaga tebalina taga tutegeera tutya baani nanga ate nga balina appointment letter signed by me ne bagamba kyetaaga zitaga kati njataga nze nakoze eki nayita n'ebintu ebiri extra bingi nozijjayo taga nembawo abaana sajja ne bagamba ono omulenzi storage malo bawa zitaga banga nayo obudde buweddeyo kati polling kati dala agent aba ayagala ki ku polling station kusaawa zino nnya ez'okumakya obululu red box twamaze dozisumulula kati bano tekyetaagisa kati awo neŋŋamba nno kati ono omuwala waliwo omuwala yali akulembedde ebyokulondesa awo muwala mutototo neŋŋamba nno kati nno omuwala agenda kutegeera lwaki enkoko terya kyaggulo nemugamba gwe do you know who you're dealing with naga kati ndo esimu zitandika okwekubirwawo alindako linda
nabwa kakayayi mukaleke muleka abantu bakajjalete gwe muleka abantu ba kajaleta John bantu bange ne babaleka ne batuula olwa Lubongoya sirina gwendaba akalubwe katyo ngeno bankubira owo mu industry yakuba bano batugobawo ate lwaki babagoba obeno batukwata ate kati abasajja bakufuula busy ne bakufrustratinga ne bakubreakinga down Chechi nagambye olina okubanga oli soba bino ebyokukyamukirira bye tubamu nga tukyamukira tebisobola kujjako Museveni tebisobola kutuwa buyinza tebisobola kutuwa buwanguzi olina okuba solid parliamentary level olina okuba solid ate ng'oli soba ate ng'oli calm nga n'ebinyiza nga n'ebikujjako bitunulira n'omanya nti this is a provocation bw'okyankalana n'ovaako this is a provocation and it's deliberate tumucyankalanya aveeko tufune justification y'okumuyoola onobeera ize yes nenga ate oli solid nnyo ate ng'oli soba kati obudde butandika okutambula ogenda okuddamu okuyitamu rawundi endala nga ba polling agents abamu tebakukubidde n'amasimu naye nga bavuddewo baagala sente ate baagala sente babawadde sente bakivuddemu oli tajjawo ba polling agents bo mbulwakuba oli w'amaanyi nnyo asobola okubajjawo either oli w'amaanyi oba baveewo azannyo emizannyo gye n'abookya n'abajjawo yes tebabakutte wabula babajje mu bujja tebabakutte babajjeewo wamuwadde emitwalo 2 oli amuwadde 5 n'agamba amugambye mutabani saagala kulaba wano vaawo olina polling stations 262 buli mwana omuwadde emitwalo 2 sente mmeka ze weetaaga oli amuladde zike ku last day sente mmeka ze weetaaga okufacilitatinga abantu bano olina okukola taaga ez'omu bulago taaga 262 ate okolemuko ne extra buli taaga bagikoledde 15,500 ku 3 okoze taaga mmeka kati roughly obeerawo nga ku lunaku olusembayo mu kalulu sente ze weetaaga nazo mpitirivu okukuuma obukuumi akalulu osegedde financially logistically olina okuba rich ebyo byonna osobola obikola era still ne bakufrustratinga yes kati kiri kyebadde gamba nti nze zaagenda okuwera saawa emu ey'ekawungezi nga nzikiriza nti Lubongo yakoze eki awangudde atuwangudde Kampala Central Lubongo yabamaze okusinziira ku simu ze nafuna nange okwetoolola kwe neetoolola kiri kitya tufunye bumekaawo nti tulina 6 tufunye bumeka tulina buno tufunye bumeka tulina buli tufunye bumeka tulina buno ate Muhanji ayina buno ate Luzi ayina buno Lubongo ayina kubanga Luzi wasala zitolo Luzi wasala zitolo big up on yourself brother nga bakubuuza omuntu ombuuza owandiika tambula tuwandiika kwaga kan tufunye bumeka ate gundi afunye bumeka gundi afunye bumeka nojjango owandiika zigenda owera saawa emu nze nganzikiriza gwe n'ogamba Lubongo yatumaze atulidde era nze abankubira ku simu mu obwo obudde bonna nalangirira Lubongoya newo obuyinza obutaali bwange oyi muli mutya atukubye muli mutya Lubongoya atulidde nze nganzikiriza mu mutima gwange nganzikiriza Lubongo yakoze eki atumaze era nze nagenda okugenda ku polling station ku tale center ekololo nga nkimanyi Lubongo yakoze eki atumaze era when natuka ku polling station actually mu tent ya Kampala Central nze yasookawo saawa 3 ez'ekiro nga ba candidates abala tebannajja kuba buli omu yalina tent ye buli omu bamukolera tent ye nentuuka ndowooza I was followed by right honorable Mr. Kabanda naye n'atuuka tiimu ye n'etuuka ne bambuuzaako biki ne Hajjati naye kennyini ne twebuuzaako nangamba mutabani how are you wandimu kikyo nnemesa no Hajjati ali calm mchala ali easy I don't know ayogera imagine musanga ke makeyo yeah ayogera in a calm way hello mutabani ne bannakanda ng'oli kato kati gwe muli eyo kati
osegedde karate bikwataganira wa no hajati emyaka gyaliko si mukadde naye mukulu kati kwegamba obeera mu myaka gy'abatabani be olimwamuto ne tunyumyamu awo ne mugamba hajati okimye eki nakimubuuza nagamba mutabani nzize kunnangirira mbakubye nogamba nga Lubongo yawali tanatuuka nagamba nzize kunnangirira mbakubye leka ngende nkiikirira abantu ba Kampala Central mbakolere kati eno ye time tukolere wamu tukolere ekitundu kyaffe of course tosobola kugamba nti tuwangudde otya kuba obwo obuyinza si bulina ningamba kisoboka twamala okunyumyamu kaawo nenzira kacaayi njira newamu kakofi nsala pressure ninde ekiddako ziba ziwera saawa nga 6 NUP ne batandika osalako ne batandika osalako Lubongo yanajja Lubongo yatuuka ewaffe era naye yasookera ku nze kuba nali najja ambuuzaako honorable kyekiriwo musajja gwe nga omumanyi ugandiize kyekiriwo ne Lubongo yasooka kumbuuza wallahi ya Mungu yalaba omuka nangamba oyo si Misa Kabanda ne mugamba yeye nangamba akimye eki yambuuza akimye eki kyaze mulangirira ne mugamba naye ajja kubuuza okimye eki bwentyo bwe namuddamu ne mugamba naye ajja kubuuza naawe okimye eki naganda era ne Lubongo naye nambuuzaako ne twebuuzaako no malinga ababadde bavuganya nti ne tutandika okulinda ebisomebwa pressure ne zitandika okulinnya kati nze nakulabira Katemba gwe mbadde sirabangako mu kalulu nkugambye twakuba amasimu Uganda yonna ne tumanya ani awangudde buli constituency mukono kiri kitya nti Maseruka alidde Mulima Mayuni alidde Namboza alidde nono muwala omulala naye alidde buyukwe kiri kitya gundi alidde gundi bamukubye Uganda yonna ne tugimanya nga central ekutte kaganyo fulu naye nga buli wa NUP agamba nzaalidde Nyanzi Fred n'ayingirawo n'omutabani w'oyo Chachi nabo ne bayingirawo naye Nyanzi ye muyaye ye bwe yayingirawo yalaba abantu bangi ku side ya Misa Kabanda abaali bakola ne Honorable Nsereko abamu ekigurupu nakiraba era Nyanzi n'agamba tiimu ng'ejjudde bawuutanyi bwatyo bwe yayogera Nsereko yamulagako mukali Nyanzi yaga eno tiimu ng'ejjudde bawuutanyi beerere nga batudde wali naye nga buli omu ayegese munne amaaso kati osegedde Nyanzi yapimira Lubongo yanamugamba ekintu kino Nyanzi aga eno tiimu ng'ejjudde bawuutanyi abamanyi Lubongo yatabamanyi jjukira Nyanzi w'essite osegedde Nyanzi w'essite naye nga pressure eringa pressure zingidde saawa 8 tuli kololo saawa 8 ogw'ekiro tuli mu kiro 9 tebannalangirira yadde naye nga ndowooza ebiyitaawo Allah omanyi kye bayita booki olina okuba ne finance ne social capital ne power kye nagambye bino byonna basobola okulangirira eri naye final ng'oli aya Faruku nga bwonna bubwo naye wali mu ntabwe ne mulinde kiro kyonna saawa 9 saawa 10 kati zigenda okwera saawa 11 nga Kampala Central system tebajja ekyayirako emukono nga beekyawa batya emukono abatuuze bakuba emmeza ne bagamba mulangirire ebintu mukono is not Kampala nkugambye eno area being the heart of Uganda state interests zerina mu Kampala si zerina Moyo bikyukamu state interests zerina Ekawempe si zerina Emanja ya constituency ewalala Emanjiya kyova babateeka na kololo munda tosobola leeta nsasage kololo
security weeri otya tosobola nayingira era nasangayo kyali wange nakubanga naye ebikonde bondi yawaawo Kasubi ng'ali ku ggaali ya Honorable Kawalya nga yamuggadde Abeka ni aluleeta mwana JD mwanzi jasala omuntu kaafu ne mugamba ano tosobola ne mugamba ano laba ne bwofunya bufunya ne bakwe tosobola kololo yanyooka waatyo zigenda okuwera ssaawa 11 ey'okumakya nga Kampala Central bakatusomako results za 6 parishes bataakaani gyakasomwa nga tewali gwe baatadde basoma busomi bukya buvaako eddiba tutudde mu butebe tulaba tolina kuvaawo awo oveewo olagewa nga buli asituka munne gwagoberera Hajjati Misa Kabanda yagezaako okusituka yasituka mukko n'agendako mu eri tenti ennene nze saafolowinga abaana bafolowinga kati asituka n'agendako ali mu tenti ennene ndowooza ng'agenda complaininga what's going on ndowooza tuludde wano otegeera simanyi kye yali agenze ku complainingako aba yakatuukayo bw'ati aboono ne bamugamba wewe zukuka oli kuki oli atambula biki oberera makinga nasituka agenda n'amaani ngamba nno kati wano temukiriza candidate kusituka niba agenda mutoyi bano naye ng'omuntu okulaba ng'ogenda mu kiyigo agenderako tusoja amusindika genda opeme pima mu kiri kitya ayisaawo anti wali baba bakwaza ku gate baagala tag kyekyoka so kati osobola okuyingira with how much sente zonna zokola ki zolina oyitayinza gambo zine sente zoyingiza kino ekikutiyo kitwala wa ebyo byenkugamba nti njagala nkole njagala wabeewo electoral forms ezikolebwa waba electoral forms zino zikolebwa waliwo n'ebintu bye tulina okukola Farouk we tuba bakutereeza nga akalulu kaba process y'akalulu ne mpaka kukulangirirwa kwa candidate ebirina okukolebwa kubanga nina observations ze nakoze nti twali ku polling station Farouk obudde bwe twagendera okubala obululu buwedde mu Kampala sawa emu ne tugenda ku Tale Center twatukawo sawa 3 abamu 5 mukaga like that nga tewali candidate wa NRM ba candidate ba NRM batandika kujja kumacha sorry Hajjati Misa Kabanda ye yaliwo he was the only NRM candidate actually Hajjati yali nnyo confident nti atukubye Hajjati yali so confident nti atuwangudde kuba Mwami Museveni yali yagamba nti simanyi awo twagalawo simanyi confidence we yajijja but Hajjati Misa yali confident nti atuwangudde of course Hajjati yafuna obululu obululu yabufuna kubanga oba mulyaza amaanyi obutagamba nti yabufuna kubanga era buli we nawandikanga nga yali mukola ki ng'alinawo agoberera naye 10 yakifunanga 10 gundi 7 gundi 8 gundi ngolaba yene nga yene rubongoya beeri bati yabojja but my point is salabako candidate wa NRM ku Tale Center ku sawa 10 n'emu ne bukya nga tewali candidate wa NRM Owerubaga South nga waliwo Eugenia Nasolo n'abalala naye nga tekuli wa NRM nga Musambazira tazze Lubaga South nga ndabawo Ingenia Hassan owa PFF ndabawo Nyanzi Sentamu ngowa NRM Hajjati Madina taliiwo Lubaga Kawempe North ndabawo na Luyimbazi na Lukola n'abalala nenga Farida taliiwo abe Machindi ndaba mulya nyama owa NRM simulabawo ndaba Zahara Luyulika Keita Dorini simulabawo kwegamba but kusawa 10 n'emu so kati my point is nti Electoral Commission yerowooza mu kaseera k'okulangirira candidate wano tewayinza kubaawo bufere bukolebwa nakkobaane at least wabeerengawo obudde obupimibwa nti okuva ku ssaawa bweziti ne ssaawa bweziti
candidate atanajja ku ttale center kuleeta DR forms zo obudde buno ebuyitamu tojjira ddala okimanyi nga bacandidates abamu DR forms bazireeta ku makya bingi nnyo ebisobola okukolebwa mu buno obudde kyeneebuuza bingi nnyo ebisobola okukolebwa mu buno obudde so nga bwe kiri nti alina okulangirirwa mu ssaawa 48 it is understandable kubanga electoral commission yeetaaga obudde it is very fine but ssaawa mmeka electoral commission zerina okukomako okureceiving DR forms that is my point era kyenjagala okuvuga mweza mwe nga mwazireese dda nga bala tebannaleeta ne bazeeta ku makya I don't want to put it nti baba mukubba but at least wabeerewo timeline kubanga toyinza kubanga wasuze ku ttale center nga gwovuganya taliiwo ng'ali eri niye neyebakewa then ku ssaawa 2 ez'okumakya naleeta ebibi najja n'omugugu gwa DR forms mwenna ne mumwekanga ne bagamba gundi yazze n'ogamba tekisoboka jjukira omuntu gwatalaba ku ttale center ye mu bwongo akitwala nti gundi akonsindinze ki defeat awanguddwa kkiriza n'ayingirawo ku makya mugenda omulaba n'endulundu n'entwala ya DR forms kati awo omuzannyo ate ne gutandika okyuka ate awo nakulabira amaziga nga Madina Nsereko wa Kawempe South ayingiddewo ku makya Nyanzi yasuzeewo ono abireese ku makya yes bivaawa agamba nzagirina bifubutukawa nzagirina constituency nzagirina awetaga waawo reform constituency nzagirina ate n'ekintu ekirala ekyokubba DR forms zino bazibba batya kukusarawundinga anti ebyobwongo byonna bigaana kati ebyobwongo byonna bigaana nga balina ku applying force ng'azirina gwe bagwira azireete oba ayagala oba tayagala DR forms akole ki ng'ate tuli kololo anti gwe tebakubangako ng'ate owa poliisi aprotecting ali mu kukuba eza Nyanzi nagenda owulira nti bazibbidde kololo confiscated yes unknown people nga unknown people yayingidde atya kubanga batuzannya omuzannyo mungi nti gwe ojja ng'oyingidde n'aba agents baaba babiri ate munno n'ayingira n'eggana ly'abantu yes amateeka gagamba kuyingira n'abameka ndowooza amateeka oba tegalinaawo kagundi amateeka simanyi for sure simanyi wetagako reforms for sure simanyi naye walina okubaawo reforms but kubanga nze saalabako candidate wa NRM njogera mazima nga ntunudde wano wentunula nga saalabako candidate wa NRM nga ze n'abantu basatu sirina bayingira na gale bayingira n'abantu bangi ate bano ab'opposition kyokka bayingira n'abantu bangi ate ne ku gate ne balekawo abantu bangi nti we muva eno nga mweyitwala eno weggulema ku gate kiggwa wali bawo bakulira yes kalulu kabeera ddudaayi akalulu bakafuula ddudaayi kati so unfortunate process bweti etuleetera abakulembeze be tutaalonda nga mbutuufu abantu simu abaamulonda miisa akawangula atya miisa tusiibawo bukya saawa 4:05 tambula ngamba naye omanyi kanziruke ewaka nkole ku refreshment nkomewo nenziruka dakiika nga 4 nenkomawo twasiibawo kati kyova olaba ankole wiisi ye yeekyanga lewisi ye yeekyanga agamba ngenze abantu bali mu makomera bano bagamba gundi bamukutte kamwocha mwana onarebo olinga atusuddewo gundi president ali eri mwana onaga osegede onarebo oli omulenzi mwana bamukubye bamuyiye eriiso tumudduse mu kakiriniki tetulinaamu kati ne bakufrustratinga ng'oliya ono byonna biba bibyo nuga abaana b'abantu abali mu kusibwa ate wacho agulanya amaje gasazeeko bali kumenya kati bakufrustratinga n'otuukanga bagenda ku breakinga kyekiri kye nagambye olina okubanga oli soba kyokka nga ate oli opponent wammwe talina kamukoonako
nga yali ize akirinza ati ali ati talina kimugoba alinze eri statement ya returning officer onule ndoza yamugamba kwatirira bano bajja kowa ajjako kwatamu bana mechayo mwagenze oyo tumumaze wakyaliwo ono ajja kugenda okay so bwekityo bwekibeera nti basobola okubreakinga round by round kubanga wasuzeewo ate ne bakusiibyawo ate nga n'amasimu eno gakkubirwa amasimu gakkubirwa mu masimu agali mu kukubirwa mulimu ageetaaga essente onalebo kati oli bali abaana be baasibye wakoze otya baasibye abalenzi Cold Kampala bali 7 abo bakubira abo mu industry bagamba onalebo kati bali abaana mu butuufu mwagala obululu naye kati wakoze kati gwe bamaze ekikyo naye kati abaana babakutte ne bagamba onalebo kati oli omwana bamwasizza omutwe kati ali mutwe kati lobeera frustrated afanda agambe jangu olina okubaawo wano eno kati nobeera frustrated kati nze listen to me, I have an interesting story. Nina agent wange wa mu industrial area nayawukana naye ekiro ku ssaawa 9 ku ssaawa 9 nga tuli ku drawing board tubala kakati industrial area tugenda kukola tuti ziri polling stations 7 industrial area olina oteekayo ba agents babiri ekitegeeza nga neetaaga ba agents bameka 14 ye yabanfunira nanoonya naye akalulu interestingly nawa pate yange ate yeesimbyewo he's a candidate ku bwa councillor twayawukana naye ssaawa 9 kiro tudraftinga kati tugenda kukola tuti wano mu industry yababbirawo obululu tulina okuba kini ku kino ne kino biki ngenda okkeera ku makya saamukubira simu nti nzija mu industrial area ssaawa ziba ziweranga 4 ndi mu industrial area n'abantu bange ngenda otuuka ku polling station namusanga ayambadde taaga ya Muhanji ngali ku gali ya Muhanji mwabadde naye ekiro ngate yagikulidde nga ne bali ba agents ba Muhanji gwe basabe ekyokulya bamugamba mwatugulire chai tetunanywa chai batukwasizza gwe naye nga nayawukanye naye ku ssaawa 9 ogw'ekiro nayawukana naye ku ssaawa 9 nenziramu okwogera naye ku ssaawa 11 omugwako ku makya no ku ssaawa 11 nga tuli ku ssimu kubanga jjukira obwo budde tebakwebaka eyo wiiki yonna tebakwebaka alo kati tugenda kukola bwe tuti kati muluwa kakati tulina kati tusale entoto tusale empenda zonna ssaawa 11 njogera ne bano ngenda omutuukako ku 4 nga yanyumye olwo yakupunidde nogwamu amaanyi sagwamu maanyi Faruku ndabye bingi plan B ng'ogirina plan B era namutunulirawo enti nantunulira wati nangamba naye kati nzo nenyaki ne mugamba gwolidde nkunenya sinakunenya akalulunga sikaba week people tulina kuba week mugambi olina okuba solid naye mu byonna si maso mentally ng'oli soba yes omwana naku breaking anaku yes ngeno mula ali kugalia chovola banze Lubongoya muwa credit Lubongoya muwa credit yamaanyi abantu abamu banenya Lubongoya takwata simu takola ki but obuvunaanyizibwa bwalina ne babukuwa ogweddalu kuba hello ono nayogera olulugwala kirinkirinkirinkirinkiri for us we are here in Pade they have arrested this one and this one and this one and now they are for anaga bakuta abantu baffe Pade kati kankubire gundi abatannamukubira ow'emmoyo n'akuba hello secretary general hello abaya akavaako ow'epalisa n'aku ow'emmolata abaya akagivaako bonna balina abaya akagivaako Katabu Moses n'agikuba onalebo kati kwegamba katana ku national tally katana n'agikuba so
wobanga omusajja basobola omumotta kati bw'oba onenya abantu nga tonnayimirirako mu ngatto zaabwe kyangu okusonga engalo NUP tekoze kimala NUP kino NUP kiri nze Faruku saagala kunenya muntu muba muli ekololo ani alangirira musajja returning officer wa Kampala Hasacha Rashid tewamulaba nga bamutwala emisinde ku Kannalukoola namulaba nalinya yo yalinya double cabin kubanga ate ku Nnalukoola omanyi bwe yalanga ai Hasacha Rashid being the returning officer for Kampala declare Nnalukoola to be duly nominated teyagamba winner emeza ne bagikuba duly nominated for Kawempe South North constituency. Kawempe South North pressure ya good pressure kila kana yeka pressure na yeka mukwata anti bali wanga langa fatulanga agenda mu koti bibino langa bino naenda Lukolo mulaba asobola ebyobufuzi yamuteka ko pesite na mugamba langa na Lukolo mulaba pressure je yasawo na Lukolo asobola ebyobufuzi nnyo is a politician yamugamba la jalanga na Lukoola yatuuka ku center house ali sawa nga musambo ogwekiro nga DR forms zize olaba bino bibagamba mbo DR forms ezanna Lukoola waito sobola kuzibba kozinga omwambudde yazitekawa yatula nazo yaziteka munda ngoina mwambuzi oyambula na Lukoola ngagamba nze nkamaze kusamusambu nkamaze actually Nnalukoola samula bakonga yetalatala bino byekwetala yatula wamu sigenda keri manju gere buat tavao ngabagala okumubuzaako n'okunyumya naye bajja waali n'anyumyamu awo olwali biki naye ng'ali bwati kati bino byonna bigenda okutandika okwanfoldinga biki actually Nnalukoola n'okutandika okubanga ayambusa ku ddoboozi lye misana ng'agamba obudde bugenze naye nga Nnalukoola ali ati kati bino bano bebekyanga ne badde eno ne benyiga buli kasonda nga Nnalukoola ali ati kubanga Nnalukoola ye imagine yalina nnene ngali sure eva kuba n'abalala bawangulanga n'obululu 10 obululu 4 obululu 5 obululu naye Nnalukoola imagine ye yali nene kati nga atule ne gundi imagine ye yali nene nnyo ya engineer yali nene nga Nnalukoola okumujjako DR form oyina mutwala naye oyina mutwalirako teyaziwa baana ngali ati Nnalukoola ngali ati kyenkugamye nti oyina okubanga mind eri kamu naga omusajja langirira Faruku mind erina okubanga eri kamu nga osobola okulaba ebinyiza ebikaabya ebikolaki naye n'osigala ng'oli still but oli ize yes era returning officer kastamala okulangirira Nnalukoola ati Nnalukoola yasembayo okulangirirwa yasemberayo ddala okulangirirwa nadduka nekagwamu returning officer nadduka yoyo gwenera nga ayingira double cabin yoyo gwe bayita Rashid Hasacha ate musajja ali ize kiki yali adduka ki kibambulira Rashid musajja wange oyo ali ize yakalangirira nadduka officer wa Kampala nadduka musajja by the way akoleganika naye olabanga akuwa time ne wano mu kwewandiisa nga woba okoze ensobi returning officer wa Kampala musajja osegedde nadduka yatuwa obudde ensobi gy'okozeemu ddayo gitereze walangirira misa ne mugamba mutya ne mukkiriza anti kaakati ogenda kukola ki tewakiddako kubanga mu byonna gwe oyagala contestinga buwanguzi bw'oli ogenda kukola ki ogenda kukola ki nekagwamu kubanga waliwo kyogenda mu ng'olutalo olumanyi togenda kukola ki musajja wange Sarah Isitolo wamulabako yaliwo anko yajja yaliwo ku Tale Center naye nga birungi si birungi omwana afaananye neighbor andi internet bagijjako obuzibu bwe yafuna internet bagijjako jugira yali smart campaign
By the way, I want to appreciate Luzi. Njagala okumuyozayoza campaigns yazimalako bulungi ne gundi ne resi yaffe yajiwe bugumu. Resi yaffe ya Kampala. Luzi yetaga credit. Yateekawo embeera. Yateekawo embeera akalulu kali down. Akalulu mudu yagistula resi n'agiwa meaning n'agiwa vibe nachi. Okay. So yeah, he's a nice guy. I wish him nothing but success. Yali namba meka? Luzi ajira mu namba 4. Yakola. Yagezaako kubanga no naye lwakuba amaanyi ga Luzi kale twali tumusuubira okukola okusinga kaawo but because toolu ye gye yali asinga okuba nayo eya internet baali bagisazeeko so toyinza munenya nnyo so ne buno bwe yafuna yakola nnyo kubanga internet was his biggest tool. Kubanga internet yo yali solo ku-influencing omuzannyo definitely so kati ekyokulwanyisa kye yali alina ekyamaanyi emundu bagijjamu bwe bamala okugijjamu amasasi bamudisaminga kati game yali erina okufulipinga naddayo kuyammwe nadda kuyaffe kati ng'ate script jazzeeko ng'ankamba ng'abantu betamanyi bali badisaminga Luzi amanyi okuuma akalulu yakakuuma ebyobululu alina experience ey'emityana buli gundi w'otuuka ng'alinawo ba agent. Susan yakola atya? Susan kushaba ali wala yali wala nze namanyako honorable minister namanya secretary general then nembaddirira awo mu namba 3 nemanyako Luzi Muhanji kati abalala awo bano bamuteesa ba Fiona ba Aida Nakuya ba Faruk Minawa Alani Chiwa Fiona Natwera of course balimu abo mu central balimu nakalo ka central central badde n'abantu 16 but okubeera vibrant okuvuganya era kino nakigamba wakola nakola nnyo nakola nnyo ate nga nali single handedly ne wakikola otya? strategy nakumanya lwakubanga pata yakuyamba pata yange yanyamba like okunyamba muki like mu mbeera yonna because bangamba wojja independent ate birala bwojja independent birala of course bwojja independent birala kati nze pata yange of course yanyamba nti yampa ticket okubanga abantu benavuganya nabo ku ticket bantu bali established balina address bantu naye natuuka wali maaso ku sawa ya vetting nembyogera ne bagamba byaddala musajja ali polished nnyo so pata yange mukumpa obuwi ticket yadde nga teyampa financially but ate ebizibu nawo biraba ekyokumpa obuwi ticket wagira ku PFF PFF ekyokumpa obuwi ticket nembeera flag bearer wa PFF it was a win kubanga oba oli associated n'abantu abaki abali land abali established distinguished people kina kye kigattako nnyo nali sisobola kumalira mu namba 3 singa nali independent kubanga waliwo abakutikinga olw'abeesije olwalukwago waliwo abakutikinga olwasemuju waliwo abakutikinga then naawe booyiseemu ng'omuntu n'obasaba then n'abakulabye ku mainstream abakulabye ku social media okwo ne bagamba lwakuba kati nze age factor yankuba nnyo age factor walinga mwana nalinga mwana biki naye nga olaba nti wateekawo embeera nasaawo embeera namba 3 nasaawo embeera eyaddala era singa namba 3 mu central waliwo ekyagaana awo ekitagguka bulungi ndowooza mutaka no Faruku ebyobufuzi ndabye ba candidates abalina essente ne bagaana balonda kozi essente bwe zisobola okukolera mu byalo mu kibuga wano tezikola
zikola mukulangirira wano yeah kozi yawo anti yeah naye no we tuba twogera ku kino ekiri fair kubanga nze saagala nnyo kuyita mu bypass bypass toli wa VPN amenya kubanga olaba bw'obeera n'obuwagizi obw'abantu tomenyeka nnyo tewetaga VPN tomenyeka nnyo kati ffe twalwanagana ne Luzzi oyo ku internet naye nga tosobola mumenya nga kagirega nnyo nga tosobola mumenya kati omuntu bw'aba amaze okumastaringa game ye nga yalina script yaye bw'ati mu ngalo ne bwogezaako okugikoppa ekkuba ne bwoga kati yalina script ya internet nga yazannya nayo so bw'obanga tokosizza bypass omenyeka nnyo naye bw'obeera n'obuwagizi nga bw'abantu tomenyeka nnyo kati wakola otya wayita gwe ku ttaka wayita wansi kuba Luzzi yayita waggulu Luzzi yayita waggulu of course honorable minister yayita waggulu ne Misa yayitayo Misa naye yayita waggulu Misa nti abadde Misa nga simulabye Misa abadde ne advantage nti constituency eno agimanyi actually nze ne Misa constituency eno tugimanyi nnyo kubanga oludde waawo nze ndi muzaale waamu oli munnasite kati Misa ate abadde mukulembeze mu yo nga ye minisita wa Kampala abadde of course baradisa abamanyi ba DPC abadde Nakivuba for a long time Uhuru abamanyi era Uhuru bannaye Uhuru Misa ne wolaba Misa nga yebaza Uhuru tewamulaba mu kumulangirirayo bati Uhuru yamuwa man power baba nairiba ne Uhuru mwana kwezeza asemba nga Uhuru buli wamu omusangawo Misa kati yalina ebijinji bingi so Misa yalina ekyo nti yali atu structures yali azirina osegera so nze kati kye nakola nayita wansi mu kukimanya nasooka nendowooza obululu buliwa of course obululu buli mu bantu then what should I do? How am I going to penetrate into this audience? Nengamba, you know what? Kantambule, nekyo kyenina, nabo benina. Let me go. With the limited resources, I have the brains. Kigambo kati. Let me go. Nengenda mu bantu ntandika campaign za nju ku nju. Yes, nju ku nju. Kati nze nali simanyi. Tubeera mu kibuga Faruku ng'olaba ng'ekibuga ekitono naye ekibuga kinene Faruku ng'otandise kitambula nju ku nju lw'omanya nti ekibuga kinene natambula Kamwokya oyo Kamwokya munene Kamwokya Kifumbira Green Valley Kisenyi natambula Kamwokya nali manyi nsobola omubaala olunaku olumu yagaana mulyango ku mulyango elo mami mujebale kansala nakwanjula bano of course ne botambudde nabo osege ne bakwanjula no saba akalu bwintu n'entambula muntu ku muntu kubanga nze nakakasa nti buli muntu ajja kundabako omuntu atagenda kundaba ku TV oba atajja kundabako na Faruku ajja kundabako physically kubanga ebipande naina bitono of course obuzibu bwaliwo financially ne baba simanyi nawe wayita kufuna namba 3 nali nina okugifuna ate ne namba 3 eyo giraba waliwo basakulaba na basemujju nti muli katuuti mutambula basemujju naye wayita wansi eyo basemujju nze sata nze sina gwe nali naye sina gwe nali naye mugu sina gwe nali naye pategase yakuwa kadi noga kati tulumbe sina gwe nali naye baba oli solid nze kasita nagenda ku rale ya road mayor eyasookera ddala ekawempe ne batampaamu saddayo osegera saddayo awo nkitegeera kati neŋŋamba you know what kati tulumbe kati nze ngenze wali abalonzi manyiyo ndiwe site nze ngenze noonya bululu era nagenze nenoonya obulu Faruku nembufuna Faruku abantu batutaddeko bulipo bungi kyovala banze njagala nnyo honorable Kyagulanyi mwagala nti Kyagulanyi alinga ttaala Kyagulanyi n'omunafu amufuula ow'amaanyi Kyagulanyi asobola okukutunda ng'oli kansala n'agamba you know what osobola Shami Munambasa jangu gundi jangu kati Kyagulanyi alina mukama kye yamuwa nti ayaka
n'ayakirako n'abalala n'agaba amasannyalaze talina tabbu kukukoleza misubaawa mirala gyake ate politics omukadde oli takoleeza Kyagulanyi alina ekyenjawulo nti asobola okufuula Waiswa mufumbiro kyonna kyayagala n'afuula Shamimu ng'ate naye teyeetoddeeko ate nga naye asigadde w'amaanyi n'agamba ono ani jangu gundi Kyagulanyi ekyenjawulo kyasinga ba politicians bawano bonna saagala kirumamu agabamu ate mu kugabamu kwegamba njuba takwejjaako akuwaamu Kyagulanyi ayaka n'ayakira n'abamuliraanye anti era enjawulo eriwo ku politics omukadde abantu balowooza nti ono tetwamala naye ku university tali mu kakundi kaffe tetwatandika naye oyo Kimbuyege oyo Kapere oyo tabitegeera okitegeera kati Kyagulanyi eyo yegundi gya breakings naye anti bagamba Jedi nga tumaliriza in fact nja kunoonyangako bagamba nti Kyagulanyi singa ava mu politics ono tuyinza okuddayo mu politics omukadde wabali okumuvaamu entirely n'ava mu politics yes n'amuvaamu bw'ati yoba ye n'abikoowa oba biki nti abasajja bali bayinza okutuzaayo mu politics oli atali mulungi abasajja bali tebasobola kutuzaayo mu politics oli omukadde Faruku kyenjagala okugamba enamba y'abantu abagezi ntono nnyo mu Uganda ku namba y'abantu abasiru is that the right word? Abatategeera omuwendo gw'abantu abatategeera munene nnyo ku muwendo gw'abantu abategeera but of course n'abatategeera kimala at least amaaso maggule basobola okula because Kyagulanyi essaawa eno ye leading opposition figure olaba abantu omuntu asobola okuvuganya Museveni mu Uganda muno bali abantu aba nze bemanya abaddala Kyagulanyi Dr. Besigye unfortunately Dr. mulwadde ali mu ddwaliro asaawe no of course ebintu ebitambula sibirungi musibe ali mu komera ali mu ddwaliro stuff like that naye it is so unfortunate nti taliiwo abo be bantu abasobola okuvuganya Museveni kubanga tebalina selfishness mitima gyabwe of course akobuntu tekabulamu naye olabanga enkola Dr. Besigye gyakola ebintu bye bangi beyagabiramu bangi beyawa amasannyalaze kyangu kati bw'oyagala okulumba Besigye oyinza okunoonya ensonga emukulumbya n'otagiraba bw'oyagala okulumba Kyagulanyi genuinely nga si bya kumuwalana osobola okunoonya ekimukuwalanya nga tokiraba koza awaddemu akuwa kati abantu bonna bolaba basika emiguwa ne Kyagulanyi njagala obeetegereze obakube mu ttooki ekiwalanya Kyagulanyi lwaki yansimbako omuntu lwaki yanteekako wano omuntu lwaki kino takikola nga bwenkya kubanga ffe otegedde as simple as that naye bw'oba otunuulidde Kyagulanyi ye nga Kyagulanyi talina tabbu mu kuleeta Waiswa mufumbiro n'akuwanika mu kuleeta Nubiani we muganda we chaliwe for a long time kati balinga ba Luganda nti Wuma Lumagala nti Wuma talina tabbu mu kuleeta muntu kumujja mu newsroom mu Busennyonyi jangu oyake ate beera lead of opposition oyake kubanga Bobi Wine akimanyi nti ye king maker mu kubeera king maker yategeera obuyinza Bobi Wine actually lwakuba tannafuna buyinza naye Bobi Wine amanyi kye bayita okweka obuyinza era Bobi Wine nsaba nnyo Mukama atukulemberemukko Uganda ejja kuba nnungi yayiga kye bayita okweka obuyinza kubanga ku NUP osobola okubeerawo n'otamanya ani ayina buyinza osobola obunoonyeza ewa Lubongoya nga tebuliiyo n'obunoonyeza ewa musajja wangani lead of opposition nga tebuliiyo nojja n'ewa Bobi Wine naye nakugaa sibulina nojja ewa Katana ng'ate kati Bobi Wine alina enkweka gye abantu abamanyi ebyobufuzi enzannya gye bazannyamu ate nga bali betwasanga mu byobufuzi bano bakadde baffe enzannya gye bazannya ebyobufuzi nze it is me bakafuba battery it is either me or no one else osegedde Bobi Wine asobola okukwata natalina passport n'amugamba tugenda Bulaaya gwagenda okumperekeraako ku Lwokuna jangu wano ate ne kiba
osegedde ebintu Bobi Wine byakola abikola nga azanya, but it is logical and strategic. Okay. Yeah, so nze musabira nnyo Mukama Katonda amuvuunuse bino byalimu atukulemberemu olunaku lumu, era nina okukkiriza nti Bobi Wine ajja kumala atukulembereko, kubanga essaawa eno mu bannabyabufuzi, by the way Uganda tetulina bannabyabufuzi. Bwetunuulira Faruku tugenda beera bakulembeze, nze bampangudde mu kalulu, but nkikkiriza bulungi nnyo nti ebyampanguza omulundi guno tebijja kumpanguza mulundi gujja. Olaba Abedi Nasa Mudyobole oweyiga ngoyo gwe babadde bayimba avuganyiza okumala emyaka aga. Mudyobole guno this is making guno gugenda weza mwaka gwa 2 yatandika yavuganya 2011 n'avuganya 2016 sajja alyeka Mudyobole n'avuganya 2021 nga tawangula. But of course Mudyobole waba ayimiridde okwogera ensonga buli omu agamba is a brain. Naye Panada abadde nga amuwangula iganga webbanga lyonna. Naye omuntu alina obwongo mu mbeera yonna yeetaaga musubbawa guli ogwaka, era omusubbawa gwa Bobi Wine bwe gwayase wekyo ne gukwata ku Mudyobole nti Mudyobole y'omu ku bantu nga babadde bayimba linnya lye Uganda yonna, y'omu ku be basoose okulangirira. Osegedde amaanyi abadde n'amaanyi musajja watu bali bamukubadde bamuteekako doogu 99. Mudyobole taba kuwangula kino kisanja abadde amaze emyaka 10 nga talabanga ku nnyumba nga tagirabangako. Osegedde so kati Bobi Wine kyekyenjawulo kyalina baswengere webale nnyo n'abamulisa ate ne baaka. Swengere yandiyiseewa ku politics omukadde oli. Politics omukadde tosobola. Kati naffe olaba waneeno kati naffe okutuwa nti bakuwaamu. Sometimes they are not giving you genuinely, they are just being strategic into, you know, ani asobola okulwanagana ne bavubuka banne. Tetulina kyakkola ani muyaaye yaaya ajja kusobola okubagana. Kakyovola abavubuka baffe bangi bagudde mu butego. Bakukozesa nga bait nojja n'otandika okuvuma bavubuka banno ababbulu nga mwevuma n'ab'ebimyufu oba aba green nga mwevuma n'ab'ebya purple. Naye nga bali mu kusindika olwana lutalo lwabwe lwotamanyi. But after oli ku chessboard gwempiki gwetambula basesetula gwe. Kati waba malo naawe bagenda kukuba bakujje ku chessboard omuzannyo gwabwe gukole ki guterere, kubanga nze nzikiriza nti singa si Kyagulanyi, kubanga Kyagulanyi influences ebyobufuzi within his party and ne mu parties endala. Alright, nawulidde nti bakoze deforestation abanupu ne basaawo ekibira kibira kitya ekya DF ndoza tujja kukwatamu olulala Faruku ndeka mubakoze deforestation mu DF kitegeeza deforestation nedda kakati DF essaawa eno era nalabye Honorable Mpuuga eggulo ku gundi press conference ng'agamba tuwagira Lukwago neŋŋamba omusajja ono kikyakola tetugenda wameya tujja kakubaganyako nga kawedde naye nga ekyo bwe kibadde tubadde ne muganda wange JD Abdallah Kampala Central yabadde namba 3. Abavubuka kino kiina kye kitegeeza tayimu eno weeyitawo nga teweenyigidde mu kintu politics nakuba sama naddayo mu katiba kali omuvubuka tolina wogenda yita abasajja balina ekintu kye baali basibye nga bakisibye okitegeera nga baateekako n'ennatti Museveni yaggala gate main gate bo ne baggala ka gate ak'emmanju ate nga baakateeka Kyagulanyi yabotola kabotole manju nakakuba nabagamba muyingira abavubuka Swengere muliwa muyingire abali bakakutte nga bakasindika yakuba omugere bonna ne bayikayo kati sawa yakuyingira lwakubanga era ne main gate eri je twagala kati emenyebwe lwakuba kati anti abantu tebannakiraba nti tuli munda mu compound already twayingira Big Seven yali akutaka jike mabega baji kutula tulina lead of opposition aina emyaka 38 for God's sake twayingira wakirabawa tulina ba commissioner tubadde nezaake
wa myaka 2 simanya wa myaka 3 simanya mu musanvu tuli mu compound. What are you talking about? Orujirwa main gate yechaga main gate tuli muji tugitiginya tufune master key tuli mugitiginya atenge erogiraba enayoyoma sababuga Kyagulanyi yakuba akajji kemanju kisenge kyamenyeka kiba kibi nnyo okumuddako n'omuvoola kubanga abalya ku Kyagulanyi bangi. naye Kyagulanyi n'avaawo abantu basobola okufa. Abantu tebamanyi abantu basobola okufa. Sebusiru bwanjoka zitanyinizo abantu balidde ku Kyagulanyi. Abantu balidde ku Kyagulanyi ate nga bakyamulyako. Waliwo omuntu Katonda gwe yawa ekyo. Mulye. Yes, waliwo nze Faruku kati kankubulire. Abalira mu kuba matuufu. Yes. Abalira mu nze Faruku kati nze kankubulire yakantu kamu. We nali promoter w'abayimbi. Mwana nalinga disappointed mu music industry. Nga malo toba ne chali wange najibotola. Nandekayo. Ile ngamba gundi. Nenziayo n'enchimo omulala. Ne muleta. Nafuna breakthrough nandekayo. Nenyiga. Naye sometimes we play to lose in order to win. Mze mu music industry sina kyenafunamu. Actually nafiirwa bufiirwa. Najjangawo wamwe wanda Alex Tekayo music, Alex Tekayo music abo ba Mahadi ne gairiro na okubuka Madi Lusiba big up Kibaluma bichi naye nga nzaateekamu nzaabonabona nzaakola ki naye namala kuyingira eno nendyoka ntegeera nti sometimes we play to lose in order to win kubanga nze ebyobufuzi binkaluubirizaamu naye si nnyo nga bannange. Buli TV manyi weeri. Buli radio manyi weeri. Ekyakuyamba ground buli wakabi alina media mumanyi. Oshegedde. Lwakuba nti kale sawa y'ebyobufuzi abamu nagendo ba contacting nga speed nene nga action mungi. Twalimu action mungi. Owaye ndi mubende honorable gundi yantu taina press conference owaye no. Naye next time. Naye nga at least ekyokola nga nkola ki. Nkimanyi mu mutwe njagala namba yani nga buli namba ya muntu njirina. Nkimanyi nti bwentuuka ku TV bweti ono kirina simwefasa. Kati ate waliwo nga bakyali bange nga honorable Mulamba avudde ye waabwe simanya bamubbira ku gate nti wayogedde nani nti gundi namulabye nti n'omusajja gwe nalabye yabadda nga walabye kirina yatutte sente kati nze ngebyo tosobola binkola nga manyi NBS eriwa Bukedde eriwa gundi aliwa zonna nzimanyi okuva ku WBS. Kale Jade tweyanza nnyo tweyanzege banawe tubadde ne muganda wange Abdallah Kampala Central naye tujja kukwatagana mpola naye remezaamu mwadi kakusaze weight baba nasigaza kakusazeemu weight nasigaza aya mbere bulungi.